amazima nyizizamu. Mwembozi z'abakazi. Bakazi kuwana bakazi mutufu nga ndi wana. Nawe oli mukazi. Bwe mpana abakazi bampanye gwe. Baby nedda. Mwana chusamu bambi mkwano. Nchusemu. You know nze nkwagala nnyo. Era mbyoba omanya. Yegwe mchala wange. Gwe mchala wange. Sana kusitulamu. Se we wano oziyo mgali ono yatambudde dda awaye kyekiriwo Nawe jangu nawe. buzibu ki Nawe wagwe. owaye nayi chefu Cici, ubadde ki? Cici, ngo amaaso tegateredde mu kiwanga ngo juzi wane ono Jackie bukyanga bamugoba ati waliwo ne bamugoba omanyi okubanga oli yali yamasaka simanya yagenda nafumba enkoko tagiyema ebijanjaalo tebayinza kuba Jackie nga bamugoba ne batampita kubanze era omugadde yani okubidde ngamba owaaye okyoliwa jangu ovuge okundi omuzi njagala kugamba ebigambo bino yaleeta omukazi nga wajaala bannaye olaba kunyiya naye nga kiri kimommo ate oyo omuwala nali mubazeemu bingi nga yali nga njagala ng'omutadde mu pulogulaamu watomera kati sooka olire ku bano booleese kiki baleese abalala ate babiri bankubidde ku bano neeri ne baŋŋamba owaayi jangu otwali era nange kyenkoze toba nakweruno sijja kulwawo roziyonkumanyi tobangayo ofunyeko bombi bubiri tuli tuti kati noziyo kati kabi bukyali butototo oyagala nnyo obutototo ngize ne ngamba singa babusuuliramu loziyo ne babumusuuliramu nembulundalundamu obeerayo wekka ngaze sisoose kati nze kambulunde wojja kigenda mu maaso tubale tugiraagiramu wano ne luukya azze lukyabano obaleese baba mukama wange abakozi mbaleese mbadde mbatuusiza ate mubaleeseyo muzeeno mu lugambo lwa loziyo n'amalako tubadde tunyumya ne loziyo mubaleeta abaana mubajje wabwe tubaleete tebajje naye loziyo loziyo no welcome boss lady
Bannaye muto abaana bajja byonna bye mubagamba nsobola bibegambye. Tewali nnyo kyamaanyi mpozi we munaabaawo ngomba mundeetaaze nsobola okugira nga nkyaliwo. Kati ngende kati. Kale naye maama. Omukwano gw'olina ne Rozio ngenda kulundira waneemu. Nedda mukama wange Rozio bamundabire, Rozio bamugambe naye. Kale. Ngenda kuba nkubirako. Kale mukama wange. Mmwe bali kujja. Abasanze mwamaze okwetegeka. Mukulikeku. Mutuuse bulungi kansubira wa boda tabasumbuye. Tabatawanyiza. Kakati alakansubira gwe bandetedde amanyi okufumba. Yenze anti. Nsubira obyekakasa bulungi. Byekakasa bulungi. Nanga abasuubire nti ky'ozookola okimanyi bulungi. Tegeera bulungi anti. Ndaddeko wano n'abakozi ab'enjawulo naye ng'ebibatwala era bye bimu byebyo. Ensonga lwaki ndeese abakozi babiri. Gwe fa kufumba. Tofa ku nyumba oba eryetya oba eryetya ebiralo najja bikola. Make sure nti ofumba ebintu ebirungi banne njagala okunfaako nange nja bafaako nga bwe mwagala. Nakikola anti. Togenda ate noddira doodo n'omugatta mu nnyama mbu ate kasita byonna byakulya. Banne tebitegeerekeka abaana bansumbuye. Toddira n'ofumba noddira doodo n'omugatta mu nnyama n'osaliramu bino n'oteekamu bino byonna nga tebitegeerekeka. Okitegeera kati olaba ono omukozi yabadde waliwo yabaddewo nga temunnajja yanfumbidde ebintu singa wabirabyeko nga tebisikiriza nakulya yafumbye emisana ebijanjaalo nga siriiwo ne balyako ebyasigaddewo ate n'ekiro n'abigatta mu nnyama. Anti nazomva. Naawe wote wogenda obikola nnyama. Edda anti. Gwosobola otya okulya ennyama mbijanjaalo biba biwooma biki. Ebitali nti obifumbidde kumu byonna biri fresh naye ebijanjaalo mawulu ennyama ya buddo. Gwosobola obbirya? Edda anti. Nenkimanyi osobola teyagadde kuŋŋambula ogambye nazo zibanga naye emmere y'amawulu tebagirya. Pima emmere gy'ola nti ejja kuggwawo weba ekususeeko n'esigalawo toddamu ate gyongeramu ndala kuba kati ezenve ezisiibyewo zisobola okwonoona z'ofumbye kawungeezi. Nze sijja bbiryanga munnange kasita okitegedde. Biba bifiseewo oba osobodde ggwe biri oba tosobodde okuyita Rozio notalemererwa. Osobola omuyita Rozio n'obimuwa waba biridde n'alya waba talidde ne mubiyiwa banenze ebyokulya kyekintu kyesikekkereza. Mulye muwulire nti mufunye amaanyi agankolera kyenjagala. Kitegedde? Maama amanyawo mukadde. Obuyonjo mu maka muno. Ebirala byonna bigaane. Tolingiriza afumba nti oba akoze eki oba ndeetera amazzi guli mulimo yonje waka. Bwabweru si mulimo Rozio gyali. Rozio akola ku geeti akola mu compound. Yo waleke yonje ennyumba entebe zikuba enfuufu kuli wamu nawe walabe nga weesimisa. Ebisigadde tobikwatako. Gwe nkwagalako buyonjo gwe nkwagalako kunfumbira bulungi. Ebyo kasita bigwe sibalinaako obuzibu. Ampozi n'ekirala kirina bagambira awamu. Kasajja kali mu kalabye ke muyiseeko ku geeti. Rozio. Mumugende empola. Bw'abeera wano mubeere eno temumwewa nnyo. Nkimanyi ajja kubagamba madamu ayagala bino n'ebino yeesi byenjagala abimanyi. Naye ayina obuzibu bwe nga ye. Temumwewa nnyo kale temumuwa nnyo budde. Kyotategedde mubuuzeeko bw'olaba ze mu bino na bino tambula muviire. Nsubire mutegedde baneesala mu nsumbuwe. Edda anti tugenda kusiba. Ono omwami wa wano anko mujja mulaba budde bwonna obudde buno taliiwo. Yagenda safaari naye ng'agira nadde. Naye waali tajja ne mumukanga. Naye temumwesembereza nnyo. Omubuuzaako anko yagalayo kakimazi gaakunywa biki kubanza obudde obumusibeera wate ye nga waali. Kyayagala kimuwe muviire. Byebyo ebyange naye ensonga ya Rozio. Rozio temumwesembereza nnyo. Buli omu yazze kukola gugwe asasulwa bibye namwe musasulwa byammwe omunatta ogwammwe yabeerawo ng'akola. Abakozi abaakaleka wano Rozio bangi.
Nenge erabye ebyo omugambo oli tomuwanya obudde osanga ali eri bali mu kunyumya nga mu nju wakyafu tannafumba awoza mbadde ne Roziyo. Roziyo emirimu gyagikola bulungi abakozi abasiriwaze egije giwedde. Ayina ebigambo bingi ne mu mugende empola mukole kye muzza okukola mukitegedde. Kale tugende mu nju. Kale. Jengende eno senga abaana namusangayo. Ne namusangayo kweli ne tatambudde. Soke ngende ndumwoche oba bba wange. Wange omusajja ono ansuseeko obwenzi. Lwaki? Sajja nankiitingako nze simwongerangako. Namwagala mu bulungi. Ne naddawo namalako eddembe. Naye akawala kakwana kano. Kaneeraliikiriza oba mu kutebeza kwe kutuufu simanyi. N'amasimu gano agamukubirwa. Ntoke gano muntu afunako ku kyali olwaleero bankoye emigogo gyakuno simalina kumala mukago kyamanyi ogalinda gakule olyo ettooke eririmu omulamwa ate ne bagaba ngenda kutandika kulya mato sirya kulya muwogo bino ng'omuntu atalina lusuku bw'ogalekamu tugasanga bw'ate bw'ogamba okulya amato nabo tubuwooma zona simanyi kyakkola kyokkola kyo kimbuze tubikirireko eno emmanga ndabe waliyo ku kyensobola okwo mukyala kabugo anti nange ensanze eno mu lusuku nga nnoonya kyakulya obadde odda wange nzijawo ate ebinnemeredde naye njagala kwebuuzaako bannange nina ebinsuseeko okutegeera kwange sooka ojja obiŋŋambe kati tumale genda wakeera biŋŋambire wano kirungi nsanze oŋŋambye ovudde ewonga ogenda wange kantuule tula kantuule sinaako buzibu jangu otulwana obiŋŋambe anti nange osanze eyo emmanga nga nnoonya kyakulya nze ni bwe sirya kuba yaliwo ebinsuseeko okutegeera kwange biki ebyo ebikulemesa okulya omwami wange yansuseeko okutegeera kwange omusajja akomawo kiro 9 ogw'ekiro 8 nga bukya amasimu gamukubirwa era nawe omusajja omumanyi wa bizinesi kati wakomawo 9 ogw'ekiro 8 ogw'ekiro gw'osuubira nti aba avaawo kati bizinesi ki ey'ekiro omwami tagula mmere waka ebyo byonna nabimuggyako ate nze nina obikolako gw'omuwa ebbeetu kati gw'okolako byakigwe musajja ewaka nze namugamba kubeerako waka mulina n'obudde obulondoola abasajja wobanga ompa emmere ng'abaana obaweerera ng'ongulira byenjagala kati nkufaako kyoba okumyewo ku makya oba 8 gwakiro ze tompulya kati byebibadde nekyansuseeko mukazi amasimu g'ekiro kakati mukyala akabugo ogambye mbu omusajja wabimuggyako ebyokugula emmere ewaka nabimuggyako nga njagala omwami wange mbeere naye ewaka kati kansooke nkubuuza kyogamba ffe abaffe abatugulira tetubaagala nina ensonga lwaki nina ensonga zange nga nze n'omwami wange tongamba nti n'abaana gwobaweerera byonna nze mbikolako kati okolawa ezo emmwanyi z'olimaawo jasi zisobola obuvaamu sente zoweerera abaana omusajja byonna ebintu nabyekwata kubanga ebintu byange byonna mbirina mukyala munange sikulabanga oyagadde omusajja n'okamala oyinza ogamba gw'osoosa okwagala nze omusajja babanga ongulira emmere ewaka ng'ompa kyendya ng'ompa kyenywa tebinkwata kugenda tambula oba okomyewo ku 8 oba ku 9 tebinkwatako kikyemba njagala ekyenyo kati munange ompadde magezi ki kati nkuwe magezi kikwekyo omwami wo omwagala magezi ge naalikuwadde nti mwesonyiwe mulabe bulabi buli kimu nga wakimuggyako wandi mwesonyiye n'osirika n'otuula n'okola bibyo n'otuukiriza buvunaanyizibwa bwo nga mukazi waka si kubeerawo okulumwa mutwe omusajja wange akomawo saawa 9 omusajja wange amasimu g'ekiro bye biki ebyo nze munnange eyo pressure sikyalina stress ku musajja nze nze muzito gwe muzito wakati katoddaawo eno olubuto weetise weeraliikirira omusajja biki akomyewo saawa mmeka gwe weegendereze ekikulu omusajja yatiriddeko alina abakazi bangi weesonyiwa omusajja ku lw'obulamu bwo n'obwo omwana ali munda weesonyiwa omusajja beerawo bibyo kasita ofuna kyolya wali osibyeko olunaku nga tolidde
sisibangako n'emmere tegenda. Kati nga tegenda lwaki mbulwa musajja? Ennema okulya kuba gwenda Yeah. Aha. Nze tekibangawo. Sisuubira nti bakiriba nawo. kati omanyi kye tugenda okukola byonna byogenda okunkolera munkettere wandowoozaamu olwakawala wano akeyisaayisa bwenkasanga kanzimuula amasimu ne gakubwa katwana omuwala agenda aliwo essimu eyankubirwako ntegeera ne kampalabula naye saamanya nejja nimugamba munange wenkubiddwako essimu eriwe ebyo biveeko bijja kuggwa njagezaako ndabe naye munnaaye si byangu kuddawo kuketta musajja akwana gundi gwe munkettereko ebira byonna tujagenda mu maaso njagezaako mukazi munnange olwokusukaali tuve ku caayi nyeeko wasiri bulungi kale nja kugezaako mukazi munnange kale naye omusajja oyo waali mwesonyiye n'okola bibyo naye n'akola bibyo nawe temagonda esonyiwa omusajja lwaki nedda ffe nga twabavaako sisuubira balabe Engato ya boss. Boss nengato yali akite. Yali akiterekera ani oba? Amsoke mujje. Cleaner. Tewera bino mulimu gwo. Mune mutya? Yetuli. Mwayagala. Twayagala bulungi. Emulimu gitambula gitya? Gitambula bulungi. Kakati bosi yababuulidde ku mateeka agafuga ennyumba yonna. Yagatubuulidde. Era mube yabagambye nti nze Roziyo nze akwasaganya ebya Emas. Manyi kitegeeza eri balina NEMA. Eno tulina kye bayita Emas. Environment and Management Security. Kitegeeza ki? Environment compound ne security ya wano nze abikwasaganya manager waabyo. Mukitegedde bulungi? Ndoze ekyo yakibagambye. Yakitugambye. Kitegeeza nti bwe baba bakugambye ku bya cleaning ey'enkumbi capital yo. Olina okubanga okakasa obuno obudde obumenaamena buli wamu tukkiriza kaddo kumera. Buli akamera kotemawo, akamera kotemawo omulimu jaguwangaza. Okitegedde? Kitegedde. Kakati gwe cooking omulimu gwo olina okakasa nti bw'oba ofumbye emmere obulungi naddala lwe mufumbye enkoko. Onfuna bulungi? Ku nkoko awo bosi talya nnyama ekaluba. Talya nkoko ng'ekaluba. Eyo olina okakasa nti bw'oba ofumbye enkoko ompita Roziyo nenzija nenkebera enkoko bosi gyalya. Nze amanye enva zaalya. Ndoza yakibagambye nti nze nduddewo wano. Yakitugambye. Kitegeeza nze alina okukebera enva ki zaayagala kuba nze mumanyi embeera ze zonna. Ekifu kino bosi bw'akirya tekimulumye mannyo kuba amannyo ge mafuufufu. Kegamba bw'okebera enkoko oleeta ebifinga 2 ku 3 n'entestinga. Ndabe. Tiyakibagambye? Yakibagambye? Munoonya sigaza omulimu mumagala genda. Mujjamu ennyama ekaluba abagoberewo. Kino mbabbirako bubbizi nga nze amutegeera.